yona president mmwe muliko ki kakati amanyi ewaffe ye Kalungu n'emityana gye ekiri mu Buganda wonna waliwo ebijanjaalo bayita kandi embaluke ebijanjaalo ebyo bwe babifumba akatogo kawooma nnyo nnyo okukutanira nga n'obuto olwaluka naye ng'okyayagala era ekyabitumya kandi embaluke nga ne bw'okkuta akatogo kawooma nnyo kati mukulu Dombo ali mu linnya ly'abakandi embaluke era akatogo ako ono Honorable Dombo gwe manyi ng'omubuuzizza we yayingira mu palamenti yalina ssente era bwe yagenda e Bunyoro okusaba akalulu yatandika alina ssente actually nyakitege ku record zisitekanko ssente mu kalulu mbalonzi baba bayita balonzi ne bayita bawagizi bange ekintu kyenkola bwe nawangula okukyusa abantu nkola ebintu bingi mu myaka 5 ne lunaku lemala nomination sigaba ssente era ndi ku record oba nvaamu bansigalamu sisulanko nga nnoonya kalulu kiro sirikanoonya sikonkona nyumba abantu baba bali mu budde bwa masakala mintu nga ge bajjuza gwe ng'otandika konkona nyumba otekayo 2,000 musakala mintu lyabali nga bazaala abaana ab'endali naye ebizibu bivudde kwani mwaba bakyankalanya. Ekyokubiri ekintu kyenjagala tuteeka emphasis kwa ono director of communication mwena hali constitution yene ekifo kya director of communication tekirimu naye yakirina mu constitution yaabwe nagisoma njimanyi naye Honorable Dombo method y'okutendeka abantu okukola ebyobufuzi ng'etandikira mu ssente ya bulabe. Ekyokubiri temuyina capacity okujjako kubba ssente z'omusolo kugamba nti omuntu omwagaze zimunominatinga mu pate asasule $2,000,000 ate bw'amala okwewandiisa ng'ayiseemu pate emusasulire basabye 3 kanti kakati kitegeeza 3 zibabasaba ate electoral commission ezo yagala okukola ki yes because mu DP bazituwa emirundi 2 kati ekisooka ekintu ekize mu ggwanga ekyondeddala eggwanga lino yengeri gye tufunamu abagenda mu byobufuzi kati ozimbye system nti oba oyagala aleeta $3,000,000 kati anoonya obubbi asula bba ayagala okuvuganya ali mu kitongole kya gavumenti abba zaanaakozesa mu kampeyini bano balina omubaka wa palamenti gwe sijja kwogera obulungi wa TV eno yavuganya mu constituency emu naspendinga over $4 billion ate nga Museveni yakamugoba ku mulimu yes yamugamba mu resigninge nga sinabasiba n'abagamba muzayininge nga sibasiba najja mu palamenti nakozesa billion 4 mpulira yagaba n'empale z'abakyala eziriko ebifaananyi naye nga bazikwatira mu misolo bw'amaliriza bwe yajja mu palamenti kyenjagala nkulage yayingira mu princess za palamenti ng'avuga emmotoka ya $8,000,000 ate palamenti nemuwa $2,000,000 ogula emmotoka kati bw'okeeta abasibe nobaga nti ku makya njabba wanga emino gya bogoya 2 negirimu nobaga naye ekyeggulo njabba wanga amagye 2 nonewa bogoya 1 kati lumu n'okyusa nti kati okuva n'enkya nkyusizza ku makyalo njabba wanga amagye 2 ne bogoya 1 ekyeggulo nkole kiri kati abasibe ne bakubenga lwa bakyusiza endya yaabwe bati bakyusiza ki ndya yaabwe eggwanga bwe liri nga olowooza nti ojja kwagala LC1 chairman ateeka omusingo mu pate ezimu okwesimbawo kyabulabe emyaka 40 bano gye bafugidde Uganda twandibadde by now nze taata wange yali munnabyabufuzi yabeera mu ekizayo naye teyeesimbawo ko ne yali asobola okuwangula naye kikye baakolanga banoonyanga bajira disendawula ne banoonya sendegeya ne bajja ne bagamba nti omuntu gwe twagala okufuuka omubaka waffe yoono ne bajja abantu abasuubuzi abagagga ne bamuteeka you see politics kati mu Uganda buzibu bwasinga okuba yasigala mufa abasuubuzi bamuddukamu politics atali mu bagagga muteekako this direction tatambula ate ono Honorable Dombo mu kitundu gy'ava abasajja abasuubuzi bakyabalinako control bano mu area ya Ford kivude naye nga abagagga bali basalawo nti ono tugenda muteekayo nga tebanoonya ssente ne bagala mutagenda okukiikira yogera eki ensonga zaabwe bwe bamala okulonda bano bagabire buli mubaka wa NRM mu $25,000 zakazafuka standard ez'okunoonya akalulu ate ne tubawangulirayo kati bo agabye bafuna $6 billion
muku babaka bonna abeesimbyewo, then you give them 25 million each mu Uganda yonna abavuganya essente ezo ziri mu NRM ziri luddawo kubanga bukyanga tutambula. Awadde example yende Museveni yalagabye ku Nteze, mwali Museveni yalagabye ku Nteze naganze nga byente Ziizino nezeyagabye Mubende giwawulidde aba PDM ba kansala ya the vice president gyabadde bagabye zizenti bazinonye lwakitwani bazigabayo mu PDM. Njagala tutereze ebyobufuzi ekibiina ekibadde mu buyinza bw'obanga oyagala akugambye abaavu yes but you must build them. Ekyo ekyakutwala ng'ovudde mu university singa mu budde baali bakwagaza million 3 wona lebo Dombu tewandiyesimbyewo nga nange bwe nali nga nva ku lubaawo Shimoni baali batwagaza emitwalo 200 nali nzisobola kubanga omusaala gwange gwali gwa mitwalo 3 baali abazikyusa ate gwe kennyini nawe walimu. By the way, you know, ate tulete bya parliament tulete bya parliament ojja bifundiramu oyogedde emyaka 2 emyaka 10 wali wa mulungi nnyo ejjaddako n'ofiirayo oba okitegeera emyaka 10 ejjaddako wali mulwadde parliament bayazikyusa oba yakola etya but that money does not come from parliament ziva mu electoral commission. Ekyokubiri kyoba ojjukira nti nekikuwa amaanyi agokeyagaza wano kubanga omanyi oyo n'ennamba nnene buli kaseera omanyi nti bwe mba ndese kino nze nsinza abaki olaba byoyogedde wano mbukadde mu parliament waliyo PDM. Can you say such a thing? Honorable Dombo Mote njagala kutunulira ati ambuuziza muleke so kakati national unity